Omujjuzo mu makomera kye kimu ku bizibu ebibadde bisiiba ku mimwa gy'abaddukanya makomera mu ggwanga. Waliwo n'alipoota eyafulumizibwa aba Foundation for Human Rights Initiative nga bali wamu ne Prison Insider mu 2015 eyalaga ng'omuwendo gw'abasibe bwe gweyongedde nnyo nga gususse mu mitwalo 4. Kati mu kaweefube okukendeeza ku mujjuzo mwaga agaliwo, gavumenti etandise okuzimbayo amalala. Kitale Maximum Prison e Mityana ly'erimu ku ago agali mu kuzimbibwa. Lino lizimbiddwa okumpi n'ekkadde erimanyiddwa nga Kitale Farm Prison. Lino lirambuddwa ababaka ku kakiiko akalondoola ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga akakulemberwa Judith Nabakooba. Ababaka era bawayizzaako n'abamu ku basibe mu kkomera ekkadde ne bababuulira ebibaluma. Bano basuubiza okubikolako. Nnyo ebbanga lye tumala mu kkomera tumetazamabira banga kye tutwala tumala nga tetugenze mu kkooti. Tunyolwa nnyo okuba nti twasibwa naye ng'ate fayiro zaffe tugenda okuzirabanga ku mawulire zaabula. Alagidde OC okuba nti afuna amannya gammwe abaagala okujulira mu kkooti okuba nti ebiwandiiko byammwe abitwalayo ye kennyini. Okubulankanya fayiro okuli emisango gy'abasibe kye kimu ku bireeseewo omujjuzo, wabula ng'amyuka akulira amakomera mu ggwanga James Mwanje agamba nti kyakunogerwa eddagala. Failo zabula. Naweza kazungumza kwamba failo zimepotea. Kenda kama failo yono terabika namba swandi soli nyabweriti koti ya msendinga kakati auchiwa registrar okucheckinga library yawe. Ekkomera lino lyakumalawo obuwumbi 11 kyokka ng'obuwumbi 4 mu kaseera kano bwe bwakakozesebwa. Kisuubirwa nti ekkomera lino bwe linaaba liwedde lijja kwewulako omujjuzo ku makomera agaliraanyeewo.